Ase ono tatutya gwe tontya awuzeko Muganda we ebya Pallaso okanga Muganda wa Alien Skin aku live bikyalanda era ngenda kubanga mbikuwa maasawo bwino amulese adala byavudde kuki of course badde bibungete banayenga asinaba kubanga ngenda wala nja kusoka njozeyoze amuwala wa Rema namakula ne Dr. Hamza Alia asebunya ati baby ekyo kyazalibwa olunaku lero akiwezeza emyaka 2 abambi osobola okukirabanga kisanyufu nga bogezaako kubanga okiraba Alia sebunya ayo Dr. Hamza ne mwala wa Kenzo Amal Musuza eranga ye mwana owa Rema omukulu awo nga buli habubiri so anyagala okubanga ambayoza anti happy birthday buli omu eyazalibwa mu mwezi guno ogwensenene eranga njagala okubanga nkugamba nti we bali kubanga wazalibwa mu mwezi ogw'ebyafaayo naddala mu ggwanga Uganda wadde nga zikyabuzeemu tetumanyi oba ziri kukinayenga buli omuntu yenna happy birthday kale Rema bw'atyo yayise ku Facebook ye neera n'agamba nti our angel, you bring us so much to our lives. We are blessed to have you, Kamama, our comedian entertainer from the morning till you fall asleep. May Allah lead you, follow you always. Love you so much. It hurts. Happy birthday, Alia Sebunya bakuwe ensenene. And that is a Rema namakula waliko Facebook ye ngayagaliza iranga yoza amuwala we okutuka kumazalibwa ag'emyaka 2 buli omu njagala twegatte atuwishinge omwana oyo happiest birthday. Tutandikirewo bwe tuti Pallaso akanze Muganda wa Alien Skin era namujjukiza ku byakola Muganda we era tuwadde ffe tetukimanyi nti Pallaso mu lutalo lw'okuba Alien okugwa ku ttaka ayinamu akati era ayinamu ne kye yakola mu nsonga ezo kale amjagala kubanga mbikuwa maasawo naye anina ne full figure atabukidde Dr. Kizza Besigye ku nsonga za General Muhoozi wulira kati ne full figure nzije tweyongerere Besigye oyina right eyogera ku General Muhoozi gwe kale izo n'ensonga endala nnyingi nnyo azengenda okubanga nkuwa mu stories zaffe olunaku olwaleero Pallaso ankujjukiza sooka subscribing ate tusobole okubanga tweyongerayo butereevu obeere nga gwe omukwasiko okubanga bafuna information eno awo wennyini nenkusaba video eno gimpere like nga bweri enkola yaffe ate esobole okubanga information eno edduka ku speed eyayiriri etuke akooyo gwekwatako nkujjukiza Haji Miti atutambula naye okulaba nga bino byonna bikutuukako byonna gy'osinzira okubanga otugobera era nga otwekkanya nenkujjukiza ne abawanda Jazzes bano bakutuusiza Mijos okuva ebweru w'eggwanga yonna tiimu gye wagira bagishippinga okuva e UK ne basalawo okubanga bagikuleetera ku butaka wano ate osobole okubanga otambuliza ddala ensonga zino kakati njagala tweyongereyo mu mboozi era nga njagala kutandika n'emboozi ey'omuku full figure atabukidde kano Kizza Besigye ku nsonga ezigambibwa nti yayisaamu mutabani wa President Museveni egaali that is Muhoozi Kainerugaba yali president wa FDC omukulu kano Kizza Besigye Warren Kifeefe bwe yabaali abagulawo ekitebe kya NUP wali Makerere Kavule olwokutaano oluwedde yasiisaamu omutabani w'omukulembeze w'eggwanga egaali era nga ebigambo bingi byasobola okubanga amurelatinga nabyo era nagamba nti tekyandibadde kikola kirungi kubanga nti Museveni ava mu buyinza then mutabani we najja akulembera eggwanga okusinza kano Kizza Besigye ebigambo ebyo wamala okubyogera byagwa matu ga Jennifer full figure era olunaku olwaleero avuddeyo n'abanga amuwonize n'agamba alina information we amungi nnyo era nga omu akugwasobodde okubanga aleeta muyina maasawo agambe nti abaana ba Dr. Kizza Besigye abalenzi basiba enviiri azibayika ku magulu ekikolwa kye bali si kikola kirungi eri eggwanga era n'agamba nti aba President Museveni nti bo the examples ennungi era ezisana okubanga zibwebwako era nga baweera ddala respect okusinziira ku full figure ono saagala bigambo bye bisinga kubimugera wabula njagala kubanga mukuwa then nawe omuwulireko okkirize nti olwaleero asabulira ddala Dr. Kizza Besigye ku nnyama kwennyini wulira full figure
kano chiza bese kino nkikuddamu nja kuyimiranga nesigama ku mazima n'okufumitiza. You don't have any opportunity eyogera ku mwana wa president notandika mukola bwoti nga owuwo Besije oyina right eyogera ku jeno muwozi gwe oyagala kunyiza abantu nga nabanyigira mu nsiko ky'abakolanga babisirikira busirikizi Besije oyina right eyogera ku baana ababo baliwa ababo bakola ki bakolawa kifaananyi kibalina ery'eggwanga baku muwozi Kanerugaba wansonyi omwana wa president oyo kabampane gwe mukolera ku bitebe kubanga mwagala sympathies mu bantu notambuza omwana wa president Museveni Besije nali nkuwa kitiibwa naye bw'otandise kyakaaliwo abaddiikuula awo nze simanyi sigendera mu nkwawa nange ninga oyo omusajja sigendera mu kyakaaliwo abaddiikusi emito gye bajjakulanga gyasala ensalo sisobola toyina right eyogera ku baana yogera ku bululu oyogera ku kulwana ku which is okay which is good but tolina olwansonga ki tusinzira ku babo ababo bali kifaananyi kyeri abaana b'eggwanga ababo bakola ki nga tebabeegaana abalina dreads ziri mu kabina oyogera ku mwana wa president nze nebaza president Museveni abaana b'abakunguwana abasinga bonna abasinga bali bweru bayononeka Museveni abaana bali wano kababere banatasha bakolera eggwanga lyabwe beeyisa bulungi baana balokole bazimba makyaki omumusumba okay omumusumba nenge kyasino okutraining olunaku lw'eggulu bakumuwoozi yonna bikoleza ekisuula eyo tukirabe bwalese ekyana kye nomugwe human mwamulowooza mwine muntu bati obogerako nze Jennifer nkimanyi bulungi nze mutandika mubyabemundu nze nga nsirika nze sina gwente kwogerako nga kyenjogerako ndi kumaza bayibuli egamba nti amazima gali kufuula wodembe ate newogerako kaluwa obeera muwanguzi muwozi wadde omwagaza ki mwogere politiko wammwe muve ku muwozi munamagye munno omanje mwalwanira ni muwozi muwozi Kanerugaba muwozi agenda okuyingira amagye nga besi anti amanyi amanyi gyayise polisiga gyayisemu okufuuka jeno tagavuddemu twagala kuza kuba general Apayas Mayanja Lizard aka Pallaso Bisesa Pallaso atabukidde Muganda wa Alien Skin aku live abaddeko abantu abenjawulo kakati Pallaso yagamba Alien Skin ono kyamutuukako atayagala kubanga brother we kimutuuka era nga brother we nga bogezako kubanga omulaba bambi abadde ayina byagala okubanga ayisaawo naye omukulu amukanze okukakana nga emisinde Pallaso akamukuwe ne Muganda wa Alien Skin zije tuyongereyo. What's good? Yo, what's good? Say something. Say something. Then get on. Se wanna say. Ono tatutia. Ono yani atatutia. Gwe, tontia. Awuzeko Muganda we. Gwe. Nabe tuli bino, nabe yino. Mula nabe adio. Taono tantia. Eba. Abonaka baba kweko babo. You don't fear me. Gwe, fetu ino obutwe obutte. Tutuja mufana na mendo. Gwe. Aduse. Ai ngomukambwa jya. Oh, ajibula ba. Gwe. Kwa dawa ya kutirako. Aha. Abana bali kudoto. Kana chenye. Ana bali eyo. Bulire ko mbajeko. Gene to. Ana ikamba sibo mbajeko.